Mu mawulire agakagwawo breaking news omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paulo Kagame Rutagambwa wamu n'abayeekera aba M23 batidde era badduse mu nteeseganya ezibadde zirina okubeera mu ggwanga erya Angola mu kibuga Rwanda olunaku olwaleero nga zibadde zigenda okuba nga zitandika oluvannyuma lw'obukwakkulizo oba sanctions ezikubiddwa eggwanga erya Rwanda abamu kubaduumiza ab'oku ntikko ab'amagye g'eggwanga eryo oluvannyuma lw'okubeera nti bano babagamba oba babalanga okubeera nga be bali emabega w'olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era nga be baviiriddeko n'okutta abantu okugenda mu maaso mu ggwanga eryo be baviiriddeko era nga be bakozesebwa okubeera nga babba ebyobugagga eby'omu ttaka omuli gold, uranium n'ebyobugagga ebirala. We twogerera oluvannyuma lwa sanctions ezo kiwalirizza abakulembeze b'abayeekera bano mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo aba M23 nga beegattiddwako ne Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda okuwithdrawinga era ne badduka mu nteeseganya ezibadde zigenda okuba nga zitandika olunaku olwaleero mu kibuga ekimanyiddwa nga Rwanda nga kino kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya Angola. Olunaku olwajjo nakuwadde amawulire gano gwa zaatugoberera bw'obanga obadde otambula n'omukutu guno byenjogerako bitegeera bulungi nnyo. Mu kibuga ekyo pulezidenti w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Lorenco akulembera eggwanga erya Angola y'abadde agenda okubeera nga mediator ow'enteeseganya zino ez'okulaba nga bazisa emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ng'enteeseganya zibadde zigenda kubeera wakati w'abayeekera ba M23 nga bano bali ku sayidi y'emu n'eggwanga erya Rwanda Paulo Kagame Rutagambwa lyakulembera. Nga ku sayidi endala wabadde wagenda kubeerayo eggwanga erya Democratic Republic of Congo eri kulembera Felix Tshisekedi Tshilombo. Kakati we twogerera enteeseganya zino aba M23 Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda baamaze dda okubeera nga badduka mu nteeseganya zino oluvannyuma lwa sanctions ezikubiddwa abaduumizi b'amagye mu ggwanga erya Rwanda era nga sanctions zezimu zikubiddwa abakulembeze b'abayeekera bano aba M23. Aga amawulire nga kuwadde nakugambye olunaku olwaleero tulina kye tuyita full package, mawulire mangi nnyo ate nga mawulire ga ntiisa. Paulo Kagame Rutagambwa n'abayeekera ba M23 bwe bato ne badduka mu nteeseganya ezibadde zirina okuba nga zibeera mu kibuga ekimanyiddwa nga Rwanda nga kino kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erimanyiddwa nga erya Angola. We twogerera ng'embeera ya bunkenge oluvannyuma lwa sanctions ezo ezimaze okuba nga zikubwa abakulu abaduumira amagye g'eggwanga erya Rwanda wamu n'abo abaduumira abayeekera ba M23 abali mu kugenda mu maaso n'okutirimbula abantu mu ggwanga erya DRC oba kye tuyita Democratic Republic of Congo. Kakati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire okumanyiddwa nga Strat News Global bagambye bati Congo's M23 rebels pull out of Angola peace talks after EU sanctions. Abayeekera abali mu kutirimbula abantu mu ggwanga erya DRC badduse mu nteeseganya ezibadde zirina okubeera nga zigenda mu maaso mu ggwanga erya Angola mu kibuga ekimanyiddwa nga Rwanda. Nga bwe nkutegeezezza era nga bwe nnakuwadde amawulire gano wazaatugoberera bino byenjogerako bimanyi bulungi nnyo. Zino enteeseganya zibadde zaakubaayo era okutwalira ddala ennaku eziwera nga zibadde zaakutandika olunaku olwaleero ng'ennaku mwezi 18 nga mediator oba abadde agenda okukubiriza enteeseganya zino abadde pulezidenti w'eggwanga erya Angola amanyiddwa nga Lorenco. Wuliriza ekiwandiiko bwe batugamba. Rwanda-backed M23 rebels announced on Monday their withdrawal from planned peace talks in Angola on the Democratic Republic of Congo's conflict after the European Union sanctioned their leaders and Rwanda army commanders. Nti abayeekera bano ab'eggwanga aba M23 abali mu kutirimbula abantu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo balangiridde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero nti bannange ffe tuggyeeyo amaanyi gonna n'ebirowoozo byonna era tetugenda kwetaba mu nteeseganya ezibadde zaateekeddwa okulaba nga zigenda kugenda mu maaso mu ggwanga erya Angola mu kibuga Rwanda nga zibadde zigenda kutandika olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokusatu omwaka 2025. Kakati bano bagamba tuggyeeyo ebirowoozo byaffe era tetuli beetegefu kubeera nga tusisinkana n'abasajja okuva mu gavumenti ya ggwanga erya DRC. Bano nno nga bali wamu ne gavumenti y'eggwanga erya Rwanda. Kino nga bakikoze era nga bagamba nti tukikoze oluvannyuma lwa sanctions ezitukubiddwako amawanga ga Bulaaya era nga sanctions ezimu zikubiddwa pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda bannamagye bakulembera nga nabo bateereddwa ku lisiti ey'okuba nti bateereddwako envumbo olw'ebyobugagga by'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati we twogerera embeera nga ya bunkenke. Earlier on Monday, the rebels group said it would be sending a delegation to Angola's capital, Rwanda, on Tuesday to join the peace talks. One day after Congo confirmed its participation
reversing the government's long-standing vow not to negotiate with the rebels. Uliriza nti kumande kumacha ngera bwe twakuwadde amawulire abayekera bana ba M23 babadde bamativu nnyo era nga bamalirivu okuweereza delegation ey'abakungu n'abakulembeze ababayekera okugenda mu kibuga Rwanda mu nteeseganya zibadde zigenda okutandika ku lunaku olwokubiri lwe lunaku olwaleero ngenda ku mwezi 18 mwezi gwa 2025 wabula we bwawungeeredde nga bafunye amawulire nti eggwanga lya Rwanda likubiddwa sanctions. Kakati nno wano eggwanga lya Rwanda lirabika terikyasobola kwegaana kubeera mabega w'abayekera bana ba M23 kubanga wulira bwe bagaana. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti eggwanga lya Rwanda bannamagye mu ggwanga lye bateereddwako envumbo ku mukago gwa Bulaaya ne tufuna amawulire ge gamu nti naffe mu bamu ku bakulembeze b'abayekera baffe nabo baateekeddwako envumbo ze zimu tusazeewo enteeseganya ezigenda okubeera mu kibuga Rwanda eky'eggwanga erya Angola ffe munnange tuziggyemu enta era abayekera bana ba M23 nga kugasse amagye g'eggwanga erya Rwanda bategeezezza nti nze ffe enteeseganya tuzidduseemu tetugenda kubeera nga tuzibeeramu. Lwaki mututeekako obukwakkulizo? Lwaki mututeekako sanctions omukago gwa Bulaaya bagugamba? Lwaki muteeka sanctions ku mukama waffe Paul Kagame Rutagambwa? Lwaki muteeka sanctions ku bakulembeze baffe ababayekera ba M23? Enteeseganya zibadde zigenda okubeerayo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, mu ggwanga erya Angola mu kibuga Rwanda ku nsonga z'olutalo lugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Abakulu bagamba tetugenda kubeera nga tutuula mu meeting y'emu, tetugenda kubeera nga tutuula mu nteeseganya ezo olwa sanctions ezitukubiddwako. Kati mu bufunze M23 ne Paul Kagame Rutagambwa badduse mu nteeseganya era nga kino kyongedde okuleeta obunkenke mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, kyongedde okuleeta obunkenke mu ggwanga erya Rwanda wamu n'amawanga agaliraanyeewo. Teweerabira nakugamba nti okusinziira ku lipooti eyafuluma ku mukutu gw'amawulire ogwa Al Jazeera enaga butereevu nnyo nti si Rwanda yokka wabula n'eggwanga erya Uganda ge gamu ku mawanga agali emabega w'abayekera ba M23 era nga be bayambako mu kulinnyirira emirembe gy'abantu mu ggwanga eryo. Mawulire ogafunira ku mukutu gwa Red Zone TV oba tenaba kubanga osubscribe nga kikole tugenda kubanga ate tutambula ffenna nkutegeeza nti wano nkuleetako amawulire mu ngeri eri brief wabula amawulire story enzijuvu otera kugisanga ku mukutu gwaffe guli omulala Redson Diopol atugoberera byenjogerako obitegeera bulungi nnyo. Kakati wano wenjagala okubanga nkuleka ekivudde Congo kyekyo tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako dangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.